Kibuga Masaka mu weekend olunaku olwajjo twabadde tulina festival bagiyita Greater Masaka Festival. Ey'omulundi yasookedde ddala abanafu ba W Tours be babadde mu nteekateeka eno. Mu nteekateeka yaabwe beegatiddwako Sanyuka TV ng'ejaguza emyaka 10. Era mu bayimbi kwabaddeko Alien Skin, Hassan Nduga, Kibijjigiri, Batumbeetu, Morrison ne Emron n'abalala bangi nnyo mu nteekateeka eyo. Ekivulu kyadde kya 15 mutwalo emitwalo 4 n'emitwalo 5 emmeeza. Bwabaddewo empaka za tukutuku, abayimbi biki byonna byabaddewo ku kisaawe kya Kasana mu Nnyendo. Enteekateeka zonna zatambudde bulungi, endongo zazze ne zikuba bulungi nnyo, SBL Kabula Soke zonna ne zitambula bulungi nnyo, enteekateeka n'etambula bulungi nnyo. Wabula ate we twatuukidde ku ssaawa y'okulinda omuyimbi gwe bayita Alien Skin wavudde Kalumanywera ng'abantu beebuuza Alien Skin aliwa. Omutegesi yagezezaako kuba ate ng'anoonya ku Alien Skin zaadde essaawa nga 4 okutandikira mu ssaawa nga 4 nga mbuuza otuuse mu kibuga n'akamutema n'amugamba nze nva ku mukolo ogwalama simanya gwalama nkooye nnyo siyinza kuvuga kujja Masaka. Bw'oba mutegesi okola otya? Kati y'embeera esobodde okuba ate ng'etambula naye nga bakyali mu mbeera ey'okwogerezeganya balabe oba nga akasente oba akazza mu mbeera eyo. Wuno omutegesi bamugambye embeera ya Alien tasobola kubeerawo yabadde nti yekyagamba nti yabadde alina omukolo gwavaako ogwalama ogwalama n'akoowa yekyayagambye era weyabadde ku video call wowe kati nga mmwe abategese W Tours mulina nteekateeka kyeddako awo? Tukyalina enteekateeka y'okwogera ne management ye era tujja kulaba era buli kiraba kivuddeyo kyonna tujja kuba tugenda ensonga tukyasooka zikwata kyakisajja tulabe kyetunaba tukomyeko. Kale kati aba W Tours bebadde bagamba bebadde mu nteekateeka eno eya Greater Masaka Festival ngezezaako okunoonya ku management ya Alien Skin ku namba zemmanyi nga teziriiko naye ng'embeera ekyali bwetyo bakyayogerezeganye naye balabe oba akasente akabaddiza olw'ensonga omukulu yabadde akooye ate n'atasobola kujja mu nteekateeka eyo. W Tours bategeeza nti festival eno egenda kuba buli mwaka wulira yabadde nnungi nnyo anapu yabadde nnungi abantu banyumiddwa empaka z'abatukutuku za tukutuku kyaliseemu obuzibu muyimbi atasobola kujja kusanyusa abantu nga bwe yali yatulaganya. Kati festival eno munaagikola nga buli mwaka n'omwaka ogujja tugisuubire? Yesebo eno festival egenda kuba ya buli mwaka lwakuba sirimuze zijja okukyukanga twali tujaguza kya Sanyuka 10 mwaka ogujja tuyinza okubeera ku kintu naye nga Masaka Festival eza kubeerawo. Kale kati embeera bwetyo bwe yabadde kati wano wazzeewo firimu era yabaddewo waliwo yabadde ategese saidi z'ebukunda waliwo omutegesi yafuna posta nga wagirabye eyabadde ebukunda nga bwe yabadde mu Nnyendo Kasana nga kuliko Alien Skin kati ye n'ayozaamu nga kuliko Chris Events Kapati Concert nga kuliko Alien Skin, Sandra Nax, Alimpa Ronald, Kimenke tusimbudde era nayo yabadde alinze kutaapinga Alien ngazze. Wabula mu nnaku nga 2-3 nga zigenda kujja bannaffe abasanyuka TV bamuwoninga yali ategese ekivulu kino ne bamugamba togeza n'ozannyira mu maanyi g'abategese ekivulu mu Kasana mbw'ate otaapinga Alien Skin. Era embeera eno abamu kuba Chris Events be bagamba nti se bwe babasanga nga mukozeeyo ekivulu zonna ze banaba bataddemu mu Kasana mu abagenda ozisasula ekivulu era ebukunda ne kitabaayo olw'ensonga. Waliwo posta eriko Chris Events present mwataddeko Alien Skin anti ensonga lwaki nkukubidde nkugamba obuzibu bwogenda posta eyo eriko Chris Events presents akati concert ebukunda ku Muyinza pub ku kakati owulira
waliwo omwana eyankubira atera okumpa ebitaalo bashozi naye bye twalemaganye mu ssente nayeoba nga wamanyi bulijjo yataddeko bulandi yo nze nkukubidde kukulabula kuba tulanze show eyalien skin ekasana for 3 months now okitegeera nti yagenze n'asanga ebipande byonna bwe twateeka nga kino nkikubuulira ng'asaaga this is a bland ati gwe kyobeera omanya kiina omwana yakubite guno kawungere owulira bulungi nemugana egyo kiri mu kodi ndoza kati nga wamanyi nti bulijjo tekitera kulemagana maatera nnyo okumpanya ebizu era kirina kyendezaamu gwe mugambe kintu kyatandise tajja kugenda okukola kale kati yemu ku mbeera bwe yabadde era yabadde akitegese bamutegeezezza nti byonna ze babataddemu mu nnyendo kasana ogenda zisasula era oliyirire n'abayimbi bonna abayimbye mu kasana ng'olina okubasasula bino ebyokutapinga abayimbi wulira obuzibu toyinza kukola bintu bya kisiru ng'ebyo emirundi emeka gyolabye tv eno ng'eri masaka yaactivatinga kati nkubuulira ng'asaaga oyo ajja kusasulira agenda kusasulira kosti zonna ze baakateeka mu sheeyi kale embeera bwe yabadde bwekityo ku kivulo ekyo kyadde kirina okubeera ebukunda abadde batapinze waliwo omutegesi naye kati mu mbeera ebwe esobodde okuba ate ng'etambula Masaka Greater Masaka Festival yatambudde bwetyo.